abatanatuuka bonna abasinga baba tebanatuuka. Abeeri mu library bo bazze edda gye bali kati ife abalongoosa ffe tukeera munnaye nga gwani gwajajjawo oba gwakitaawo mama ne bamala basanga tonna ate saakunyumiza olulala lwe twali mu lumbe kati lwe twali mu lumbe tomanyi navaayo nga ntamidde ngenda okutuuka baaba nga batuuse dda ofisi sinsiimuule staff room sinsiimuule buli wamu walinga bwe wafaanana walinga bwe walaba bosi yennyini gwe nasanga kutoloyo ng'ayera wali mu kolide egenda kutooya maama nawulira nga nfa ati kati nze nnyina okusiimuula bwe mala okusiimuula ofisi staff room kolido nengenda nenyongosa toyi binaabiro nasanga akutta olweyo apushinga bwati ate amazzi gaali nkinze gagenda ne gagenda eggulo limu kakati ne tutagasiba bwe gajja ne galinkinga nasanga yasiimuula maama nanoonya wenzira good morning boss gwe John wanyisewo omufise mu kubirakerere madamu yabadde akubye ngangamba anti mbadde ndi mukulongoosa kingo kusaze ku simu mbadde nongoosa ntebe nkulidde mu korido mbadde nongoosa ne bankubira anti nga nno omwana bamugobye ku ssomero kati mbadde mugamba nja kumuyitira olweggulo nja kujja lwaggulo balyoke bamuzzeeyo okuti olweggulo kubisakere na kusekere waggulu nsaba kunsonyiwa into my office nsaba kunsonyiwa bijjo ani adalina okugula eri mu library ani adalina okugulawo ekisumuluzo ogundi eyakisigaza kasule eyaggaddewo era yeyaguddewo eno wiiki ya kasule kati kasule aluwa simanyi mukama wange people I wonder you come here late abantu bona kati nze mu office omaze okuyongosa wana foji simu de fufu nkandete kisimula imagine otudo oli mukuba kerere tunawaidde okusimula mbadde soka kulongosa no tunamutowa influence wa mulimu you don't mind influence wa mulimu go I'm not supposed to come here at my office I have to come nga gwamaze do kulongosa that's why gama gokere yes gokere olongosa gwe kujja mu kitambula kati imagine sekaze ne client one nsaba kunsonyiwa sekaze ne client gama ndako John amalo kulongosa nenda sewo yiwo mukola eriyo nateri muntu olagawa leta simula please balamu bakula bate banange omuntu ajjanga ayagala omulimu nakwegayirira nagonda kyokka omala okuma nafuka ekirala no John olina okutwala omulimu go very serious yes sebo manya get know the reason why you are here nsaba kunsonyiwa mukama wange nkoyo kusonyiwako eva nsonyiwa kagwe guba kusembayo kanawe lekaleka laptop bag yange kikimule ku wansi nituza wansi wali wefufu this is too much I want you people how omuntu noberanga omubulya watudu nga nomuntu agumanyi chwago mule chokola I hate that sigenda kidda mukama wange bana bo accounts je bali mu accounts mbadde sinagendayo kamalo okulaba taata this is too much John kigozi ne Lilian gye bali abalala sibalaba bosebo sagala kubeera nga balunda bulunzi yesewo I want you people to know your responsibility here yesewo mukama wange omuntu akola omulimu gwe buli makola omulimu gwe yesewo we are like a chain olujegere lonna olukwata kulunalo ne utambuza omulimu olujegere olumbe lukutukanga gwe munkutuka kitegeeza the whole system far yesewo you do your job I do my job yesewo ebiko wabilongoseza jengenda kati imagine jogenda obedde olinda ki no John I hate that mbadde nsose office mukama wange sagala bintu byakuja John lwanjisewo sokoje I hate that I want the things to be gumi yango banje desiwa jira mpayo oyine mtwale ebiryawo mpayo mtwale ebiryawo ha mukama wange ebiri tegiriimu kati tegiriiwo saawa zino tegiriwo gitya sigiinaamuko how dare you obe otya otina omutwale ebiri how otamuza tutukuwa musaala ogumpa mukama wange kati mwagala okutuwogezaako omuntu obeera otya oteka tulinawo sente what if kati
No, you must be responsible. Omuntu olina okutematema sente bwefuna omusala gwo sigula kivubi vaa ne gugwawo gutyo. Kwata sente zo sitemeteme manya nti zimpisa mu mwezi. Otegedde? Gakuba nafunyemu obuzibuzibu naye buzibu ki? You have to omuntu abeerawo n'enkalira obawo ne sente za emergency. Kale mpa olina meka mutwalo mpa mutwalo. Teguwera taata. Teguwera? Teguwera. No, get serious. Teguwera gutya? Teguwera gutya. Bwofuna emergency kati okola otya? Bakuire simu uyo ngamba bakuire simagame by'omwana. Ngoma tolina osente. No, tempola gabe mucho. Omuntu yenna you have to be responsible all the time. You must have some money. You have to be some with emergency. Nkitegedde mukama wange. Kulimba nawe. Nakatumpa kufuna zomeka. Zili meka pampa zili meka kati obuvunanyizibwa bwagattako ate senera because I want to do nami njalo okukola wa. Mpa zili meka tano zimeka. Etanga Gaza nya. Nya? Nya. 10 nyabunya. Yesewo. Kwembate ngatta. Kanawe. 10 nya kati. Kale lete ezo kwembanga lete. Anti ate 3 ze zintwala kati kuba kusigaddeko 10. 10? Yes. No, John, get serious now. Gwe ogenda usawo bodi batamuzo bulamu. Kati 13 kati boba ekyemsa ogenda kuluti. Ngenda kukirekera. Otya? No. Bamjo mwongeza kubana ku milimu. Kati obero tyawo nga tolina sente mu nsawo zigenda kutabaza kusa mu nako. Ogawote mwina transport antwala. Abo ofuna emergency na okutwa 15 okola otya. Atozwezaawo. Sente zigana. No zigana zitya omuntu olina okwetegekera. Nkitegedde kati nja kubanga neterekera nawe. Sigenda kiddamu mukama wange kati nja kitegedde nja kitereka. Kale mpolo 10. Kito 10 nawe leta. Luli mu ngoye zange